Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamisa kwa eno gy'osinzira okutulaba ali ku mukutu gwa There is Still Hope. Ali ku Tish TV n'ali ku Dreams and Visions. Ola ali kubeerayo Mukama tukwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu afuge kuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Nange nkwanirizaako omukwano gwange yeekomera ku There is Still Hope okola ky'amanyi okubanga ate otugoberera okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale obalirira tuyinza okatusigaza ennaku ziringa 28 okutuuka okulonda kwa 2026 gwa January. Abantu benjawulo bajja ne bakola statements. Bwekiri. Buli omu awa endowooza okusinziira engeri gy'ebintu gy'abitegeeramu era ne level gy'aliko. Bwekiri. Kakati mubawa endowooza mwe mulina abasumba. Kituufu. Banabo bantu baza okuba boogera nga bo. Kati boogera ku lwa kkanisa. Abamu basussa n'ayogera ng'alinga alagira. Tawa ndowooza wabula alagira. Abafoosingamu ye kyayagala tebamukola. Kati omu ku bavuddeyo ne bakayuukira Musumba Joseph Sserwadda. Waliwo omu ku ndigaze Bwadeni ngambwako nnyini kituufu. Katono ndowooza ali butala w'amayanja. Kirabika ayinza okuba ali eyo ninga agamba munna Victory. Eyinza okuba yasabirawo aba mu Uganda ng'ate abafollowinga bulungi. Avudeyo n'alaga obutali bumativu eri omusumba we Joseph Sserwadda. Enkwata gy'akwatamu current affairs z'eggwanga. Mbw'alaga kyekubira. Era oyo alabiddwako emirundi egiwera ng'alaga sayidi gyagwa ng'ate waliwo sayidi gy'anyigiriza. Ate ndowooza mbu yeriko abantu. Kakati omukulu atemyetemye statement y'omukulu. Ebigambo bye zaayogera byalabira ddala nga Kajiko n'attabula. Ye mu kitiibwa kyo eky'obwa pasita talina kubanga ate ayogera waatyo. Bw'atunuza ndali ebintu ebimu attaka eriiso atunuza ndali. Kale leka tusooke tukuwe owooluganda agambye message eno tugitambuze etuuke paka ewawo Musumba Sserwadda. Kasaya gikuwadde totumye weesitukidde engenzi eno There is Still Hope international. Kituufu. Kale kasooka tugisindike mu ndeeba bagiraba ate tukomewo. Nkusaba onnyambeko mukwano gwange ontambulize vidiyo eno ontambulize message eno eyambuke mpaka waggulu ku lusozi ddala gye njagala etuuke. Message eno njagala etuuke ewa muzeeyi wange Joseph Sserwadda ow'omu Ndeeba. Nze Nyanzi Rogers ndi musajja mulokole nva mu Victory Church. Njagadde okwogera ku nsonga zino kubanga bwe siizoogereko nendeka Penge bw'anajja okuzoogerako ye ebyokulwanyisa byakozesa zisa byalo. So kati nze kanzoogereko nga Penge tannaba kwogera. Message eno nsaba eyambuka etuuke wa muzeeyi wange Sserwadda ne muzeeyi Mukiibi kubanga bwe mutera okubeera. Olunaku lwe balumba presidential candidate wa NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda mu Western eyo n'akolwako effujjo abavubuka abaali bambadde engoye eza yero nga bakuumibwa abali mu uniform ez'ebyokwerinda. Abavubuka nga baweereddwa obukuumi nga bakutte emiggo n'ebyokulwanyisa ebiralalala balumbagana konvoyi ya Kyagulanyi ng'ali mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu mu kifo ekituufu ng'ali n'abantu babatuufu awatali kukola ffujjo lyonna nga bagenda mu kampeyini era ng'amanyiddwa nti eyo gy'alina okubeera. Munnange n'alumbibwa. Ekyo ekikolwa kyali kimenya mateeka, kyali kirinnyirira eddembe ly'obuntu. Muzeeyi wange Sserwadda bwe yali ku Dream TV yakola komenti, yakozesa ebigambo bino, yagamba nti kati abeeyo abasayidi eyo bo bamaze okulaga nti they are protecting their gains.
ne bamugamba banne baye nga bwe ttera okubeera mu program ne bagamba ye naye ate nagamba gwe bw'oba oyagala okugenda eri ku kisawe gy'olina okukozesa okukolera kampeyini oba oyita mu bbanga oba oyita mu ttaka sala amagezi agatuuka eri naye ffe wane waffe toyina kuyitawo. Muzeeyi wange ekigambo ekyo n'akyogerako bw'atyo ng'agezaako okulaga nti bali abakutte emiggo n'amayinja bo babadde balaga nti eno tetulina kye twetaaga, tetwetaaga njiriyo, tetwetaaga kulabako, tetwetaaga oyite na waffe. Naye munnange ndi wano okukugamba nti ogwo baali bazanyira ku musaayi gw'Abannayuganda, bazanyira ku bulamu bw'Abannayuganda, baalinyirira ddembe ly'Abannayuganda, bamenya mateeka agafuga Uganda. Kubanga Kyagulanyi yali amanyiddwa nti alina okuyita mu kitundu ekyo, ng'alina okubeera mu kitundu ekyo mu ssaawa ezo, nga kiri ku kalenda kimanyiddwa nti alina kubeera eyo, era ng'alina n'okuweebwa obukuumi abaali mu yunifoomu ez'abakuumaddembe Bannayuganda. Naye munnange n'akolwako effujjo n'abantu be nga bwe baali ku ndowooza nti ekyo ekigambo twali tulina kukivumirira nga ba mwoyo gwa ggwanga, ng'abantu abaweereza Katonda, ng'abantu abateekamu amateeka ekitiibwa, kubanga kye yali akola kyali kimanyiddwa nga kiri mu mateeka, kitegeeza yakolwako obulumbaganyi. Ensonga endala, olunaku lumu nakuwulirako muzeeyi wange, era eno yali service nga tuli mu Ndeeba, n'ogamba nti gwe Pulezidenti Museveni buli gyakoma okukaddiwa weeyongera okweraliikirira, era buli lunaku omusabira nnyawangaale. Ekyo si kivumirira, si kibi, naye wagamba nti ekikweraliikiriza ku kukaddiwa kwe nti oyagala nnyo abeewo olw'ensonga nti yayimirira nnyo alwanyisa ebisiyaga, era n'ogamba nti ku bakandidates bano 8 abayimiridde buli muntu tusaana okumubuuza lujjudde atubuulira ayimiridde ludda wa ku nsonga y'ekisiyaga. Wakyogera n'okiggumiza era n'ogamba gwe y'emu ku nsonga ekwagazisa Pulezidenti Museveni abeerewo awangaale buli gy'akoma okukaddiwa weeraliikirira. Ebigambo ebyo byayogerwa ggwe, naye munnange muzeeyi wange kankuwa amawulire oyinza okuba obadde togafunanga. Mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni ono mu b'ebyokwerinda mulimu akakundi, sijja kugamba nti bonna, naye mulimu akakundi akalina omuze ogw'okusiyaga abantu abakwatiddwa. Kankubuulira ekigambo kye bakozesa. Bano abagenze ne bakwata bwe baba baleese bagamba bano ab'omu kakundi ako nti tubaleeteddeyo akakyala, nga bategeeza basajja be baleese. Era ku mwaka akakundi tulina abantu mu society olwaleero ekirungi oli munnamawulire era olina bannamawulire. Tumya mu society bakuleetera abantu abo mwebali. Abantu babakwatanga balamu tebalina muze gwa kukola bintu ebyo, bwe babatuusaayo ennaku ze baamalayo abantu bagenda okukomawo mu society nga bakuba miranga, nga bagamba babakolako ebikolwa ebyo eby'ekisodoma, ng'era bagambira ddala nti abaabi bakola si basibe bannaabwe mu kaduukulu, wabula abaabatwala bennyini ab'ebyokwerinda. Era abantu abo weebali balina n'ebbaluwa z'abasawo ezikakasa ekyo. Muzeeyi wange, abo bali mu gavumenti ya General Museveni ku mulembe guno ogwa General Museveni. Era nga tetugenze neeyo wabweru mu society tulina abantu ababikolera ddala abata obutambi n'eyakasemba y'okukata kenawulira kenalaba akatambula ennyo ku society. Muvubuka amanyiddwa mu kibuga Kampala era musuusuusi nnyo, asuusuuta nnyo gavumenti ya General Museveni n'ekibiina kya NRM, era mukwano gw'omu ku baminisita mu gavumenti ya NRM ya General Museveni ayina akatambi akakate mabega kawo. Era mweno gavumenti ya General Museveni muzeeyi wange ndi wano okukugamba nti abantu bakola ebintu ebyo, naye tetulinayo gwe tumanyi nti baamusalira ekibonerezo ekikakali ekikambwe ekiraga nti mu gavumenti ya General Museveni okukola omuze ogwo musango gwa naggomola. Munnange babikola kyere n'obutambi babutakyere, era nkugambye bali ne mu sisitimu.
ekyo nkitaddaawo. Jo bwe wabadde ku Sunday eno eyakaggwa ey'eggulo eya 7 wabadde ku Dream TV era n'okola statement yeeno wagambye bano bennyini abavuganya ku Pulezidenti omunana batubuulire mu bifo 12 eby'ensonga buli omu ave yagambe nyimiridde ne gundi mu kino nyimiridde ne gundi mu kino gundi ye minisita wange wa kino gundi ye minisita wange wa kino gundi ye minisita wange wa kino. Ndowooza nti tuwaali badde mu by'okubabuuza ekyo era kibadde ekituufu tubabuuze naye kyandibadde bwe kityo singa tubadde tulina campaign nga zitambulira mu ngeri ey'amazima n'obwenkanya ziteekamu amateeka ekitiibwa ziteekamu eddembe ly'obuntu ekitiibwa era ng'ebintu bikwatibwa mu mazima n'obwenkanya. Naye bwe tubeera mu kiseera kino muzeeyi wange ng'olwaleero abakola ebikolobero kuba candidates abamu ne gurupu zaabwe baweebwa obukuumi. Ndowooza nti akaseera kano eddoboozi lyammwe nga bakadde baffe twali badde tuliwulira livumirira ekyo. Muzeeyi wange onyumirwa nnyo obugero. Ffe bwe twali tukula mu mpya z'abakadde baffe ng'omwana bw'aleeta ekyokuzannyisa ewaka naye n'atayagala kukizannyisa bulungi ne banne ne kireeta emiranga mu luggya kubanga mulimu abaana abaalina effujjo nga bw'ajja n'omupiira bw'alaba mumunyigirizza nnyo ng'addira ne we muteeba ggoolo n'azikuulawo kubanga omupiira gugwe. Naye mukadde waffe kye yakolanga kiki kwe kuyita n'agamba gwe gundi gwe Kasaato twala omupiira gwo gujje wano bw'oba tosobola kuguzannyisa bulungi ne banno. Ndowooza nti ly'eddoboozi olwaleero eryali badde liva mu mmwe bakadde baffe ba kitaffe mu Katonda nga mugamba nti nedda ebyokulonda bino bwe biba bye bireese obutabanguko mu ggwanga abantu bafa abantu basibibwa abantu bawaŋŋanguka abantu bakolwako effujjo nga balangwa bwemage. Amazima n'obwenkanya tuwali tulabye abasajja n'abakazi abali mu yunifoomu z'abakuumaddembe ate nga be bakola ogw'okumalawo eddembe. Waakiri twandibadde tuwulira eddoboozi lyammwe nga ligamba abaaye ebintu bino lwaki tebiva wano bwe biba tebisobola kubeera by'amazima na bwenkanya. Ndowooza nti tekandibadde kaseera kano kakulaga nti tewali nti buli kintu kiri nnomo. Muzeeyi wange amazima gali nti abantu ba Katonda be mwaweebwako olukusa okulabirira batulugunyizibwa amateeka gamenyebwa nga n'abagamenya. Manyidde ddala nti ebyekisirikale obimanyi bulungi. Abasirikale b'eggwanga balabiddwa misana ttuku nga bali mu yunifoomu nga bakola kampeyini ez'omulujjudde nga bakuutira bakandideeti omwaka dingidi ne mutavaayo okuvumirira ekyo ne mulowooza nti tutambulira mu bintu ebirimu amazima n'obwenkanya. Nze ndowooza nti twandibadde tubanja amazima n'obwenkanya mu buli kimu kubanga bye bireeta emirembe. Kale omukulu atemetuma ensonga ze atandikidde ku lugendo olwa Western Uganda. Bobi Wine mbu yali agenda mu Western Uganda Embalala. Yali agenda mu kiseera ekituufu atambula n'abantu abatuufu ate ng'akkiriziddwa n'amateeka akakiiko k'ebyokulonda kaali kamanyi nti eyo gye yali akola naye n'avaayo n'akubwa n'ebyokwerinda ne bamulemesa. Omusumbasabatwa yali ku Dream TV ye yagamba mbu abantu beeyo baali ba protecting against mbogera ntu nga tebakwagala abantu baali bali kwekuuma. Bobi Wine bamulagako nti bali protecting against tebamwagala. Abo omusoma naye sikusuubira wali olina okuvaayo ovumirire ekikolwa ng'ekyo kubanga yali agenda awantu abamanyikiddwa mu mateeka n'akakiiko tewali tteeka lye yali amenye. Okutambula n'abantu si abawa ssente bali abantu mukwano gwe gubasumbuwa gwe gubazunza ano nawali naye n'ovaayo n'ogaa nti ya protecting gain olwanga okuutira akadingidi gavumenti kubanga ye slogani yaabwe protecting the gain. Eyo olingoga nti ekikolwa kye baakoze kye kirungi era kye kisaanidde okubanga kikolebwa. Shagade naga mukadde wange awo kyusaamuko weekube mu mutima bigambo byeyogera sibiyinza okuba nga ate si birungi nnyo. Kakati
agambye nti yayogera agamba abakulembeze bonna tubayite tubabuuze ku b'ebisyaga buli omu atumenyerera abantu 11 bagenda okukola nabo biki agamba kakati ekyo kyogedde si kibi okubuuza omukulembeze wawaagwa bwe kiri naye abantu abasiiba batambuza obutambe bw'ekisengu ng'ate be batetera ne gavumenti banywanyi nnyo baali bakuteeka aliwa nga bo temuvayo ne mubuvumirira bano bacapusi tabibuuzo nga mbalaba ez'enjawulo naye ng'ate bantu nnyo ba gavumenti abaana bangi babakutira batwala mu makomera ne bavaayo ne bawa obujulizi nga balina ne medical form nti ababakutte bennyini be babavuga empanka babaddako ne babavuga ogwa Sodoma ne Gomora. Lwaki ebyo temubyogerako? Namulimu 3-0 nazo si 3 manyo ajja mwekuliramu kiruddu mulago kumpi nabo kalekaleko naye kiruddu kasootuuka muganda wange wange osemberera ekyalo kuziika kati n'omuntu akuba eŋŋoma omunaye omukulu naye n'atyente bulamuzikwinaako bizibu naye ebintu ng'obirabisandali obiraba otya olusubo olina okuba nga yo uniting lwaki ate owagira ebikolwa ebitali birungi ebigenda mu maaso naye te ensonga eyokusatu jimpe kampeyini abebikwena tebali feya oba teziri feya mu saidi emu mbu bagikyokoza nnyo saidi endala ya mirembe ddala yo teri agikuba ku mukono agamba mulimu abaana n'ebyana woba okulonda tekulina makulu akugjewo akagero kawulidde ssebo akamera amugambye nti edde nnyo abaana ffe we twali tuzanya mu kyalo noleta akapiirako ayagala bakakwateko agenda bataka kuzanya n'abaana ekipiira kyo mwabalina eddoboozi muve mu ga gavumenti oba bye mwategese ebitusobola kubeera friend fair mubijjeewo ate ngaomukulu agamba nti muzeeyi Jacob Mukadiwa yeeraliikirira era akyogera agamba yakola statement ino twagibawa nti President Jacob Mukadiwa yeeraliikiriramu kubanga alabira ddala omuntu omugezi agenda okuvaawo mu ggwanga nga talina replacement aba afiiriddwa nnyo ayagala nti alabika yalinga akola statement nti ye muntu atakkiriza bisiyaga kati Jacob mu okukula n'akaddiwa kirungi naye ate kimulekamu amavuunya mu mutima agamba mukulu agenda naye yani agenda osigala n'ayamba ffe nga tonaba kweraliikira nti omukulu akaddiwa agenda lwali temwogera ku zino ezayiikanga nga ziva US sente akade wakuba ezo wakuba omuntu gambako bugambi n'ebintu ebyo mubyesibako nnyo so omukulu agala message etuuke ku ki omukulu munne ayambuludde ensonga nkutemeddetemeddemu ki naye neya omugala abasumba b'ennaku zino ndiga bafuuyira mulere somagala ate endiga omala biseera nga afuuyirwa endiga omulere nti oba eneewulira maama bali bo baalaga dda saiti naye tomanyi esinga okuneewuliza faaza yandivaayo n'akaawuukako naye abasumba anti bafaaza bo bafuna ssente okuva e Roma tebalina kyebeeguya faaza talina kye olaba nnyo ku byebibbaabo babibeerako nyaamu babiriko nnyo era mukyaki abo n'obuta 5 oba 10 bo tebafaayo kyaki zaabwe ziri facilitated kituufu baziwa ensimbi era sente ze bakuŋŋaanya awo tezigenda mu nsawo ya pasita zigenda paka ku muluka zito ne zitambula ne zigenda ku kitebe ekikulu zirina obudde buddawo bakaka
mulete. Okitegera kituufu. Naye kati wano odda mu lwa Pentecost eri personal business Leeta limited. Yaza naye omuntu alanda kamina agamba kimanyi mugerwazi ministry mbangitya waliwo abaana akatambike abaana bazibu bazizza akatambika omusajja nga bagamba esente leeta ne ka transport kajjeeyo ekiwera kiwere bulungi nterabira ekiweebwa ekyo kinyenye eggulu kirina okubanga kinyenye eggulu ebikuwa omukisa kitya kikibenga kinene eggulu linyenyekeka ggwe omanyi wayo saddaaka internet era mwagala musiikulira lutalo tesobola otambuza ekintu nekitamu nekikwata omuliro ng'ekyabaddewo ejjo nga kikadde kale nze muganda wange oyo ndimugamba bano abantu ebyo byogera byonna obanga oyaga basesemya omugaati ate ekyo ekitasobokerako ddala balina okwewunziza ddala babe nga abatategeera naye nga naye abategeera gabanunula azumba bonna beboogera tebikwatagana ate munaye abakulukulu abo gundi injustice egera mu maaso tebagyogerako eyo tebanyega abala besa kimu anti eddembe anti security ate bisiyaga baliko nze kyendaba kyebasinga okubesingako buli muntu obwa bubiri kimanyi eddembe na bisiyaga. People are dying, people are being mistreated. Mukama tusaba omusayi guleme kugwa guno guyika buli lunaku be balina okuva ne basitula amaloboozi. So abalina amaloboozi balina eddoboozi ddene mu ggwanga muno naye bali awo ate bali ku sayidi emu gye bakuutira akadingidi bafaaza boolaba batabukira gavumenti bokka boolabako nze sinaako kujjako omusumba gwe naakalaba kaali okwo mukuye mukuye baana gwe naakalabako ono Isaac ayusayoga ebitakwatagana naye tategerekeka okasobola omuntu ng'alaga alina layini gy'aliko nalanako okoga ebitakwatagana omanya bamusonseza ekyennyanja mukama bamusonseza ngege tasagisesema muganda wange egenda mumutwalizaako emyaka gye ne famire nagamba maama nze abafiiririra mwabamanyi byanga byayogera bya bitege tebikwatagana n'omanya nti ono bamuwadde ekinyanja byayogera naye kinyi takyabitegeera kati kyekimutegeerera naye omululu nibakusibira mulumu wali omaze ennaku zo 3 amulimu buli kyakulya essebo muganda wange nzooza byonna byabimalawo bigambo byagala ate otaweeba bikutta omululu gutta tomanya kyolina tandikirako kituufu luba lumaze ennaku 3 olubuto luba lubanja lwetaaga biri soft okusooka menvu buugi ovakedo oyo biotameroni akati golwomululu otandika ku bifi bya nkoko anti kakati munaye nkoko eyo ekyenajikira kiba kiri kiti kyezinze ekifi nekyoka kikwata ekyenda kiti ate mulago wuyo fa kakati ebyo ebyennyanja bye babasonseka mukamwa ebijjo baleetera obuzibu ate bijavako kanaaluzaala ati kati baba muwoyo nga bantu tebalina ze bawaayo nga baba bayita ennyiriri mubba mukamwa malaki kituufu kati baweeyo ki sawa zino otandika bizinesi emisolo gye gisooka okugobamu naye nkubuulire ekyamazima mu butuufu nze sikyanenya muntu atawaayo erudda sikyamunenya kubanga ogenda okwatakwata nalimba nenya munaye nga sibitegeera lenti emmere ogenda okolako bwoti mu wallet mulimu ogutwalo ogwo ogubaliddeko wiiki kwe kuli emmere kuliko amazzi
Atagamba waye kinyenye ggulu. Achokagamba ekinyenye ggulu. Abe 5 musimbe wano mwenye abafukako amafuta. Chokola abakufukeko. Chokola na mutwalo. Na mwogo. Okoze otyo olwo. Sokola kukuba no kugenda kuwewole. Enyige speed osobola okwezeeta. Ndukale no jjayo wabweru. Mobile money zibira wabweru wali. Ku chachi. Waoja jeta na mobile money. Ingira nono. Kaya bano nonyeza nga mobile money ya Oluganda. Relative. Ya relative. Kanti nize bagana ba mchala pasta bajiri. Wamma. Osegere. Okujjako abasecurity guard bo balala. Ogero kwetwa byone biri ku church. Na bya muntu ogu family ya muntu ogu. Omuntu omu. Bweno sabo sekirawo mawogo tebakukira. Era bana idea eyo. Paka matuleka tubuze ko pastor. Ogeno okudda ngalwasiika. Ogero nyeza woti. Basenga wa mchala pastor. Yasikirawo. Niyo mukama. Sola. No, wami notandika eyo. Mpola adale ne bakukaka. Waayo Ekinyenye ggulu mukama asooka gula ebituli byegula kufukira omukisa. Tojana kubula, tojana kubeerawo oguteeka. 226 zonna zolina leeta. Leeta waayo leeta. Mubanga atawulira magambo asoma Bible. Kulya mala kisatu. Ndasobola okunyagulula Katonda. Nti mutya twakubba tutya mukama. Munzijako ebimu ebyo-10 ebiweebwayo. Omanyi akyalo abasinga bonna bali mu busibe financially. Tibeesigwa mu bimu ebyo-10 ebiweebwayo. Akabidi akamu ke nalabyeko oba omukulu anannoonyako nnyiniko. Leeta dola ndagala mugenda $10 omuganya $5 $2 mukama ajja obwavu mu njuuyo. Ayogera mu dola magisi shillings. Omanyi tukuyo obwavu wange otyaki nawe otyatya mukubuulira so mukama mu dola ajja obwavu. Business man temulikola barter trade naye ebintu by'exchange bino byavaawa. Exchange mu kyaki yavaawa zati yafuuka business. Waka kati ungamba otya nkwate $10 ati mukama sente nzungu zoogera nnyo. Saddaaka ya Abero yali nene okusinga ya Kaini. Mpozi Abel yali mu nsi ki? Ebyali edda oba baaliwe kati ezaffe Uganda tezoogera. Ate ezo za Uganda nti naawe ne wagamba $10 oluwulira ng'olutono naye ogwe luvuunyise $3,600,000. Kituufu mukama oba omukute ku mutima. N'abanga asomagira omunyonyogera era gwakujjukira mangu. Kaakati olina ogenda ozikyuse zigire mu $. Mukama awulira $. Ezo sente enzungu. Kama ezo zesha $1 nawe sente enzungu. Kati 10,000. Kati wanaka byalina obukadde obusatu kiyinza owulikika ng'ekinene. Ekiba kiba. Naye ali 10,000. $10? $2. Bibere bitono nnyo. $7,500,000. Mitwalo. $7,500,000 awo $2. Omuntu awulira 2 alowooza ate omuntu awulira $1 alabira ddala obugagga obunene. Mukama sigwe $1 omuntu ogyogerako n'amaaso ne gayiika. Omuntu alabira ddala nga mukama obugagga kutoolweyayera ayeze afulumya obwavu. Bamalayika bayiwa obugagga mu nju. Abantu abo mukama ne bakyaza n'omulabe n'agamba mukama abalaba. Akati gwoba oli musiru omwezi bayinza okyazamu motivator speakers nga banna ne baloka bayonka. Ne wamaka nkubuuza ekibuuzo. Mukama okugaggawaza osooka kumuwa oba? Agogera muwaaki. Batugamba waayo mukama gwo omukisa. Waayo mukama gule ezijji. Mukama mwennyini asobola okugamba. Kola ki? N'okola. Mwennyini nga gugambye. Bwekiri. Kati bano bamotivator bano. Balina ne bakacyamuukiriza.
ignorance mwe batukwatira twagala nosoma Bayibuli Katonda nga wakukuwa mulina obutakola kintu kyonna nakuwa ate abayinza okugamba akolera kino waliwo abamu bagamba okuwa omukisa mpeereza mugendo gw'omukisa ate nekituufu ekyo ng'olyokuma muweereza noweewaayo agamba gattako abantu abalina value naye okugattako value kitegedde nkitegeera kati buli omu alina endagaano ne Katonda eyiye nga ye ekyo kituufu eyo gy'olina okutunula ova ku church as entire church nga mutudde olina okuba ne personal covenant endagaano eyiyo nga gwomuntu ne Katonda wo wekiri egamba etya eteesaaki eyogera ku ki ku byokutwala mu maaso financially biki kuba yayinza okuwanga mu ndagaano gy'olina naye yalina kye yakugamba wagaana alina motivational speaker naye bali kusigisa nosigayo n'empale muganda wange yayita bukunya banga okoze kiri kyeyakutuma kyeyagamba kituufu nnyo ekyo tegede wali abama gaba mu buweereza nga gyakoma okugabira obuweereza zeyongera okujja zijja buzi nga mwana talina natasaana nakumala 3 hours mbw'asaba ekindi nga nzosala dakiika 3 tukutula emizimu gy'owavu gituviire gende omanyi emizimu egyo nagyo giri mu bwongo tusibyeko nagenda soka gimulesinensi ugayavu gimusi mizimu egirala ignorance butamanya ate egyo gyegikyasinze gyegikyasinze obutamanya muzimu mubi nnyo muzibu ddala bukuta olaba kati mindset wetakyuka era ojja kubeera mu bandoga kubanga waliwo season nga eri hard yakwambuka mu mateeka kati obeera ne mindset enfu nti bandoga awo ng'ogamba bandoga nga kibeerawo nti kati bakuloga ng'ozunga sente ze walikozemu bya ng'ozunga mu basawo mu bannabbi bakulaguleko kati waliwo time nga ya trials kituufu ng'olina okiyitamu mateeka oyagala toyagala kati ekizibu ate abantu abamanyiza ekizibu kye balina nti ekintu ekikuwaadi time nobeera mu kugezesebwa mbusi Katonda oyaba sitaani bwe buzibu bwe tulina bwekiri nti waba embeera esobola okujja ne balowooza ddogo ne balowooza biki naye nga Katonda yakirimu makati bu yakivuga olina Katonda ayinza okugamba nti bayinza okuba enjiri okanogaana abaga Katonda okulokoka anayingira komera abeereyo tuzire eyo ajja kusaa omutima gujja kakkana so nawajayo oba otambula abagoba mubbi kiroyo nga bakuyoola nze sina kyemmanyi wa tugende emyaka 3 alanga okuba sitaani n'embutuyo kakati eyo ng'embeera ekunyiga nga abuulira enjirisi gye bajja nga batuuka bagamugana Yesu akuwagala nti kituufu era samuvaako abo bavuddeyo nga bapasita nga bafuusa abantu balamu naye sitaani gyali abamu agenda ya Bangkok akomawo nga bamuwadde plan asobola omenya banka mulimu bedimansita naawe ndi wabaka kuko nga basooka kukuba ne bakugyamu obusiru Bangkok byonna babyogera kati nze ndi wano nga ng'oli agamba nze ndi wano ku 7 nabba obulumbi 2 niyo ate obulumbi obubiri bamusiba tebamusiba omuntu yaba sente nyingi balabako nga bamusiba ate bamusiba sente ziba zigenda kufa gavumenti eyagala sente zitambule beiro biseera nga bamuta naye gwewe embaata bakunyweza genda okole oyige obusiru bagamba genda myaka 4
ojja kuvaayo ng'ozeemu amagezi babba embata balunda nnundi tebagibba n'ababba biliyoni abo mbu bagezi gavumenti beeya mweyimirire ate ebirwadde bwatinyakola musawo wange biki awo baleeta ebirwadde bikyawo abamuwa bbeiro ndojja kudda ennaku z'omwezi bwezi ng'ekisango kibeerawo mu bujulizi bwabuze olina netuuka ekisango omusango tokyaguwulira nako tebagusala naye nga tokyaguwulira ate kasaba muwa bbeiro kiba kiwedde tadda luzira aviiranga waka kakati eno si December kode ejja kuddamu otuula mu mwezi ogwokuna omwaka ogujja egyemyezi nanga addali kale kode ejja kuddamu okutuula mwezi ogw'omusanvu ugamba mwaka watulamu 3 ugamba mwaka bazzako 2 ugamba fayiro ate ekyatambula nti ate okusinziira bamukyusa oli yavaawo fayiro kiraka kyaginonya kiraka mmese zagirya so bannaye saawa zino bawo statement gyentera okukozesa eri abafumbo naye abali mu relationships bw'ogamba nti love is blind ng'okwagala kuziba marriage will open your eyes obufumbo bujja kukugula amaaso kumpaka oba oyagala oba toyagala naye ovale n'ogamba tebinkwatako bisala kumanya bijja kukwatako muganda wange ojja genda ogula esukaali 1,000 kiro yale lwambuse tetuli mu kakaaga zanyano naye nga wano fe abakyasinza okuproducinga sukaali mu East Africa tulina ebya Uganda binneewuunyisa kyokka eri Kenya gye tumutunda wa 3,500 wana amasanyalaze ga 10 unity waneeno Kenya ya 5 fe abagagira ati fe tuli bagudu Samaritan Basamaritan Abasamaria abalungi wish your neighbor good ati bo balina sasulako wansi tusasule nnyo okimanyi basobola okulima kasole bamukugula ku 3 nga wano bakatunda 3 anti wano bwe kimu kisoboka busiru lwaki otunda kasole aye baleka ebijanja bwe babasiga kiro bagigula 6 okitegeera wetuuka nebazibeerako 10 naye banayo bane yaluga Uganda kyokka tokujja kugamba hakantereke birinye ebbeeyi oyitaga sente wetaga mafuta ebintu ebyo abantu babiraba ebintu bino abantu babiraba n'ogula ekijanjalo ku 6 n'okitunda ayaga lwaki obitunda gweyogerawo lwakuba olina oli kali kaatunuulidde kokka era paka ajja kufuna obwetaavu atunde mu Uganda okaba wooseka n'oba toyagala kuseka ojja kuseka ate omala okuseka n'otandika n'oba kiro ya 8 mu kutunda mubigulawo 14 15 tebavaawo akitegedde in Uganda fedha na zaabu yabaza mukama kubanga wazalibwa in fact I'm very 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 proud. You are proudful. Proud wawa nawe kale wamawe bubaka bwa muganda waffe eri omusumba Serwadda Joseph Mbekiri amugambye oteka ku galubindi batulina alina ati kati obuyinza okuba busani glass obusani glass asani glass eraba ntebe yokka agikolamu ng'erina focal point point of meeting awanatera eri mu one direction nendowooza waba ebintu ebituukawo mukama nga yagala tuggula amaaso ndowooza mulabi kati abasumbamu awo tutegedde naye mu butuufu leka ebintu bino leka bimene bibengawokko bagamba nti emalanga nekola si naye tonya netulaba ensiisira kakati byo byona mubirabi mubalabi abali ku byabwe
bali ku mbuto zaabwe. Okimanya abasumba they don't care about the rest. Tebafa ku bantu bebasumba. Yesu yagamba nti yalina endiga 10 emu yabula yalekawo 9 mu mwenda n'akola bano tebafa kwezi emu egwere ikaaba bo kasite embuto zaabwe zibanga zijjudde alina Range Rover asula mu estate mwabamanyi ate mwabamugulira amafuta. Imagine manje singa nokola okunyiza okimanyi mu kyaki osobola okusangamu bu department buno wamanga akaziikagana kabeeramu kati naye sirabangako department gye bayita development department mu kyaki ente bayakanisa twagala muteekewo eziyamba ku booluganda mubabeerayo kuziikako ati pasa afuna ekizibu ekkanisa y'emusondera kalate gw'ofuna ekizibu kagenda osabe Mukama naye banna naye tujoogeddwa sebo gw'ofuna ekizibu pasita fetusonde tuli muweereza wa Mukama kati ffe tufuna nkusabire busabizi bikomaawo te yakusabira agamba saba in fact genda ononye Mukama nonya Mukama kati ate Mukama amala okukira wandi oweewaayo bambi najjawo n'akusumulula nga weebaze Mukama olina okuleeta ensigo eyebaza weebaze Mukama ate okaze Mukama era olina oleeta pasita nagamba mbadde nsaba era nze wagala n'ongamba ekizibu ekyo empulira nga omutima gwange gukwatibwako. In fact Mukama yanungamya owootaali yanungamya ekigambo kino totya ndi wamu naawe era nze bulijjo ngamba nti omwana naleme kutya namukuberese mu binaku takwata gamba bulijjo ngulira nga tokwana mbadde nga mukusaba nsaa kuntataaka kumbe yewonya mitawaana neraza Mukama mutima nali sikukubira nti onsabire nalina ensigo yange era nti nina kitabanyi kyange kiri US nga kinsindikirawo obukadde 12 wangi nga njala kukuwa kimu engeri gyo anti tewakwata kati nenkolaki nenkitwala ekanani wekankubuulire omanyi ekizibu kyabalokole kiri kimu tebategeera abantu balina okutaapinga omukisa nakubuulire olaba taata wamaka omwana yena nga ayagala okufuna feva alina kwekwata kwani taata kati nammwe njagala okutegeeza ebigambo bino nammwe yadde taata tayagala olina okubanga taata sigala taata olabagalaga omwana akyawa taata kati ndaba ebizibu byogenda okwolekera wasizewo ku jinjefu ate ekanisa abanabbi babulimba Mukama yalimbikkulira dda era bangi abaza wano nembasabira buli atwalayo ekiweebwayo oba ekintu kyonna tufa bufi kati wakoze ensobi ennene nnyo omanyi enamba yange yesi lwaki tewataddeko obuteesi omutereeza kamasi kino ngamba ekimu olwakwegayirira akati era kye tuba tukola tuyingeeko mukusaba n'okusiiba tukole tutya ati waseze musabo pasita kati baako ensigo enunula kiri ekimu ekyekumi kalatawe mugamba era pasita ensigo ekulwanirire wamma ngedda naye Mukama wamafuna Kristo tuva wano ogamba Yesu nkwebaza olwolwaleero kubanga nkyalinamu era nkwebaza n'olwekigambo kyo nkiwulidde embanja tola n'akamwa kange okuweebwa obulokozi ebere Mukama wange mu linnya erya Yesu amina era amina ddala katwetole Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.